Bannakibiina kya Democratic Front najye buli eno bakyalaga obutali bumativu olw'okwekuba n'okubadde mu bibiina by'obufuzi naddala ebivuganya gavumenti ogenda maaso n'okunafuya abamu ku babaka baabwe abeesimbye okuvuganya ebifo eby'enjawulo. Ssentebe w'ekibiina kino Mathias Mpogo olunaku olwaleero asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire bannyonnyodde nga ebisinga obungi mu bantu abeesimbawo bwe batakkaanya nabo. Okubaana lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition. Ebifo bingi mwabadde aba-DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne be lyaganyuddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde abannuupu abawerako nga bavuganya n'aba-DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twajjayo ku lunaku lw'okulonda. Ono n'alabiseeko n'abeesimba mu bifo eby'enjawulo era n'akakasa ng'ekibiina bwe kiri eky'amaanyi nnyo bwe kisobodde okukola ebyewuunyisa mu myezi 6 gye babadde mu kuvuganya. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti ng'ekibiina abagala kyegattako abatidde olwabyabaddewo ffe ng'abakulembeze baakyo tugendagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ey'okugaziya n'okunyweza emirandira gy'ekibiina. Ekibiina kito kya myezi 6 mu ngeri Mpogo ategeeza nga bwe weetaaga okubaawo ebbago b'etteeka erireeta ebibonerezo ebikakali eri abo abakubiriza okulonda ogenda maaso n'okujingira ebivudde mu kulonda nga bawebbwa ensimbi oba n'okubuzaabuzibwa. Etteeka si ddambulukufu bulungi mu kuba nga lisobozesa okusa ku nninga omuntu akoze ekintu bwe kityo likitwala nga eyabadde mistake naye ng'ogaa nti mistake ate ng'omaze okumala budde mungi ng'ogenze mu kkooti. Twagala kusaba Parliament bwebanga ekyalimu ekinyusi eno emu ku nsonga gy'ebanga egenda kukwata nga nkulu nnyo. Ono atuuse n'okwebuuza ku nkola y'akakiiko ebyokulonda bwe kaleese obuuma buno obw'okulonda bu biometric machine kubanga byonna ebyavuddemu gye balondedde byabadde bya kifuulannenge era wano ensimbi z'omusolo ziwera ddala bilioni 15 ze zaayonoonebwa. Nti akakiiko tekakoze kimala era tekakola kimala nga kagula obuuma obwo okusobola okutegeera nti kaguze obuuma obutuufu. Ekyokubiri okukola ekimala okutendeka abanaabukozesa. Ekyokusatu okulaba nti abakwatibwako ng'ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obwannakyewa ne bannayuganda n'abamawulire bategeerera ddala enkola biki ebirimu bakagenda kukola ki. Buli lunaku bayisangayo ekiwandiiko ekijjula kye baasoose oba ekitabulira ddala kye basoose okuyisa ku buuma buno. Era sitwewuunyiza ng'obuuma obwo bulijjo buli mu kufumba buugi. Ebyo ngo bitadde ku mabbali Mpogo era awakanyiza nnyo abamu ku bawulira oluvuganya gavumenti bano abavuddeyo ne basaba akakiiko by'okulonda okuteeka ku mutimbagano ebyavudde mu kulonda zite DR forms kyagambye tekigenda kubaako kye kiyamba. Salt TV esobodde okwogerako n'abamu ku abo abeesimbye ku bifo eby'enjawulo era buli omu atunnyonnyodde akalulu katambudde. Kalulu tekabadde kalungi. Ekisooka kya byonna kabaddemu okugulirira okw'olwatu naddala okuva mu bakandidaeti ba ruling party. Batambulanga kiro naddala ku bitundu eby'emyalo nga n'abajaasi nga batiisatiisa abantu nga babawa ensimbi. Jjukira bo party yaabwe bafacilitate nga akalulu katuukidde ddala ndozera kye yali ebatuma. Ekirala abantu baffe babatiisatiisa. Structure zaffe zonna, structure zange ze nalonda n'olunaku lw'okulonda lwatuuka nga tebakyalabika nga n'amasimu tebagakwata. Ku Russell TV, ze Grace Girinya ne Joshua Wamala Omunyo.